Mzee Kamadi abeyungako ddi? Mzee Kamadi atweyungako oluvannyuma lw'okuba nti twasooka ne tukola ne Penny Bank. Ne tukola ne mugane kuba Penny ye mukyala mukulu. Akutusingako wadde nga akolera nga ate abato mu mbeera eyo. Naye bw'omuwuliriza ku mpewo waliwo kye bayita voice of reason. Omuwulira ng'ayogera kintu kikulu. Kati ate nga nange alina okuvuga program. Nteekeddwa okuba nga nange ensupplementinga ku eri kyakoze eki kyaleese n'ekisupplementingako mu ngeri entuufu. Kati bwe nagigenda okulaba twatuula ne tuyogera ne Penny oyo ne mugaa nti naye bw'ogenda otutunuulira mu program eno tubulamu mu Nakatemba. Kati ne tutuula ne Penny twakkaanya bulungi nnyo. Kati ne Kamadi obudde bwo nga yaliwo ng'asabaawo naye ng'ali mu program agaffe bubebbere yeekusinga yajja gy'ayagala okukola. Kati ne tumala ne tusaba ne tugenda tunyonyola bakama baffe bwe babuulira bawulira. Tubaga naye twetagayo mu Nakatemba. Kumpi twayingirira obudde bwe bumwoyo anti. Namusingako emyezi ndowooza ng'esatu. N'abeerawo n'ajja n'ayingira mu gaffe bebbere ng'azannya omuzannyo. So kati olwagira ne tusaba ne bamutuwa. Kati tubeera ne tumuga ne mbalaga ekyokukola nga byenera omujjamu ne mpula nga musajja asobola ozannya bulungi eddoboozi ekkadde ne bwe banawuliriza ekizeeyi ekiri fane kijja sesanya abantu. So ne tuwunzika nga bamutuwadde ne tutandikirawo. Yes. So eyo gikola kuva 2016. Munnayu ate yajja ddi tewasooka munnayu saasooka mukola naye najja mwagala kubanga nagikuyitanga manya serebuweri bwe natuuka wano gambira dda nti wajja gw'osinga okwagala nedda najja jala programs nyingi kuba ne dance party nali njagala nnyo naye nga munnayu ye najja kituufu gwe nsinga okwagala kubanga namanya nti kino kiri kibuga olaba mbadde nfuna eri abayimbi nga ndi wala kati wano access eba nyangu okuva notuuka e Kampala abayimbi babeera muno bwe bati Masaka mwe beetoololera kigenda kunyongerako connections n'erinnya lyange otutumuka. So najja njagala nnyo enjiya naye tebasooka jimpeerawo nsooka nembeeraawo neneetoola idea wagibagamba before nagibagamba ne bagamba nedda fe program ebaddewo kuba Lujja yali agikola munnayu nga tagikola nga bwe njikola ye yakubanga ennyimba n'ayogerako abayimbi abaziyimba n'akuba okwegamba ennyimba ez'abaana abaawana nayogera abayimbi yimba studio kimu olwafulumira n'akivaako. Kati ffe bino ebyolugambo nze nakitandikawo ku Mbabule ate ne ku Buddu nze nakitandikawo. Kati bwe najja nze ne mbaga nti bwe kiti mukama wange n'ambula bwe nali njala bwe yali ayagala nkikole ne nkitandikirawo mpolampola ne nagenda okuba nga si kyenfiiringa lwakuba nti ekirungi ku Buddu bwe balengera ng'olina kintu ky'oyagala nga ate gwe bw'okiwulira bwe bannyonnyola oba n'okikolako ne balaba nga kirungi bakuleka. Kati ne ŋŋaana ne programu eno nina okugikyusa ne njya bwe ngikyusa bwentyo mpolampola naye ng'okugifuna idea nagibawa ne basooka ne batagitegeera bulungi nnyo. Kati mukama wange yali general manager obudde bamuyita Tamale Maka nagimunyonyolanga nnyo oluusi lwe bali ne ajaawo ne mbakwatiriza ne batakitegeera bulungi nnyo naye Maka aba ali ewaka ewaabwe mu kyalo waliyo muganda we simulabangako nakati simumanyi kyava bamugamba nti mwebale kuleeta oyo omulenzi gwe mwajje ku Mbabule w'amaanyi nnyo mwebale kumuleeta naye mukoleyo ekintu eki akole programu gy'abadde akola ku Mbabule olw'essande ekiro. Mako lwakomawo yampita buyisi mu office n'agamba mbuliramu programu gy'obadde okola ku Mbabule obadde ogikola otya ne mbuliramu bwe mbadde mbikola nalaba nga nambuuza ono obisobola kuba nagambye tulina okubeera ku radio ng'omanye ebintu bingi. Challenge gye nalaba awo nga ekimu ku bintu ebyannyamba ku programu eyo ebigikuumye paka nakati kyeki kye nagambye tulina kutegeera kintu kimu manyi production kubanga nze ngenda nenkwata eddoboozi nze ndi editinga nze ndi esalira nze mpima pesiko lina okwogerera waggulu audibility yaalyo nze nina okwebalansingira buli kimu. Kati ngaawo bali beebuuza nnyo engeri gyengeri okukikola kuba bali tebasuubira nti ne production mumanyi ngimanyi ne babeerawo ne bantunula ne paka le namubulira mukama ne muga nti production mumanyi nsobola okwerekodingira ekintu nsobola okyekwata n'okikola bulungi nnyo nga bwe nkyagala. Kale ngenda kwogerako ne Ajo oyo general manager nannyonyogeramu Ajo ne banga nti kale twandika okukola ne ngitandika mpolampola ne tukuba nenkola abantu ne batandika okubeera nga bajagadde paka nakati. Mwaka gwawera mwaka guleka tegwawera kwana soka ne kubana amaanyi nyaawo ku macha abantu nga baseka najja namanya bingi namanya nti Suna ayina amaanyi yali wa amaanyi nnyo presenter yavaawo nate ne mmanya nti nange kati nze saazimbira ku maanyi ge ne natula butuzi nentegera weakness ze ne nonyanga recordings ze ne nziwulira ne mmanya kino ne nange ne nonya wenzimbira so ne bimuvu bya nyamba paka nakati
tewabadde wangu nnyo ne ku Buddu awo kubanga bo balina n'enkola ne bobeera oli pulezenta nga bakusasula baliwo bapulezenta abali bavuddeyo ne baga nti totubanja sente tuzikuwadde n'ekiganye nze emyaka 7 gye nkoleddewo sigobwangako siwumuzibwangako mu covid bajja ne bagoba abakozi abaasooka n'owokubiri ne bagoba nenzi sigobwangako so kati sinziyaga nti mbadde w'amaanyi naye oluusi n'ekitiibwa kya Mukama nga tulina we twawuliraawo nga tukyali ku mpewo ne batandika n'obitambuza agenda kusanyuka TV agenda ku biiti kiki kituufu nga bweyogedde kaabaawo ekyokera ddala yali mukama wange waali programu zimaneja nakati mwafunamu obutakkaanya omukozi tofuna na butakkaanya na mukama awo just namusobya nalwala bemala okulwala nembere waka nebaka tumugambye simugambye siripoti ne program ne bateekako nga tebampulira nenkoma bwe nakoma omunnyonnyole najja ndiko kanula nasanga bankwasa bukwasa application nanji nkwasa banga nti sebo application suspension letter ne banga nti tukususpendinze soko genda obumulemu omwezi mulamba without pay mugamba kama wange naye bandinsonyiye nakati ntambula nengenda kati mbandi ewaka ate ne bankubira abangamba kama wange okuntiko nti nawulidde ensonga bwezi ne badde ne begeyamu ndowoozanga abantu nimbala nenkomawo tebyali bituufu nti olina radio gyogendako ebiseera ebisinga Buddu njagala nnyo ekisookera ddala mukama waayo okuntiko yanjagala nnyo ng'omuntu alina ebintu byanyambyeko nga nze omuntu bitasobola nakwogerebwa mu kamera so yandaga omukwano mungi nnyo kuba ye alina laavu ku muntu bubanga ogimuwadde obanga akulabyemu omulamu nga bwolaba bwe basuuna bwe babeerewo batone alina omukwano ku bantu ku bakozi be so kati nagenda okulaba nga anjagadde nnyo nfunyeko opportunities nyingi okuvaawo ku Buddu awo naye bwogera n'okirowooza bonoga naye agenda kukimanya atya agenda kiwulira atya olumu n'ogumaagumamukko olumu ne weegumya nga bw'omubulyamu bikusomooza ng'omuntu bw'ayiya n'abikolako oyo embeera osuubira kuvaawo kati okyaliwoko okumala akabanga nkyaliwo goge mazima Buddu nkyaliwo kwebisomooza mbibabule nze sisirika tulina general manager waffe kati mukyala mumbejja walire tisha namazzi ne bwe mba nafunye ekinyiiza nkimubuulira kati ebiseera ebisinga ebijjawo abakozi abantu ebibajja ku mirimu kubeera n'obusungu muli ku mutima n'obulanga bwakwabikirako oyagala nakutta muntu n'otofunawo kadde boosi we n'omufuula mukwano gwe kuba nawe oba omukolera so kati nze yenkola yange nzija nenkunyunya ne gandi kino bw'okikolako n'okikolako bw'ogaana nagenda mmanya nti nina okunoonya way forward abatulaba abali eyo bagamba nga ndowooza bwogezezzaako kikoonako kirabika Buddu Media Group eno bagobi balungi bakozi bangi abakoledde ku radio Buddu ne bavaawo naye abali eyo era ebitambula biraga nti bagobe ate nga oba oli awo ensonga ezibagobya size ziri awo ziri mu yes ekigambo ekyo tedi pulezidenti yali azze ku Buddu n'atakiwulirako nava ku mbabule waliwo abaana abaŋŋamba ebigambo ebyo ne bagamba nti ogenze ku Buddu ebyo tojja kumalayo yadde emyezi 2 naye nga mukujja ate no okyaliko olwo najja ku mbabule awo nga wo bantendawerawo malogo eddogo eriryawo kati ne ku Buddu bajogera nnyo nti egoba naye omuntu analemererwa okubeera successful yoyo atya okweŋŋanga ekizibu era omuntu asobola okubeera nti no abantu bangi nnyo boogera abantu nti bagoba naye gwe sooka webuuza nogaa omuntu ye bamugobera ki abasinga twogera boogezi nti bangobye naye toyogera lwaki bakugoba toyogera lwaki bakugoba ku Buddu ekisobola okukulemesaawo ng'empeereza yeeganye nebaga nti mutuufu nga bawulira nti nafuye empeereza ebulamu nga bawuliddewo waliwo ekibulamu naga nti kino kikugobya ekyokulala kati waliwo owepeni gwenkola naye yava kubula ddawo ne bamugamba nti ogenze ku leedi yegoba naye ebbanga lyemmaze naye tebamugobangako yadde ennaku 3 naye nga yajja bwakola ki yes kati abamu olina abamu tuleeta amalala abamu tuleeta eddalu abamu n'ogaana okugondera omulimu gwo abamu n'obeera kugamba ng'ofuuse kiwagi nnyo bw'obeera olaba oli pulezidenti aw'amaanyi oba olowooza okitegeera ndowooza abamu n'ojja n'oggulawo entalo mukama wange akugamba yes kuba osanzeewo mukama wange akugamba kola kino naawe oyagala kukola kirala mukama wange agamba nyweza kino naawe oyagala kirala kati golowooza ye abagenda kukolera atya era kuba kugoba naye nga sijja gamba nti otulabyeko nnyo ne baddira ennyanya envundu ne bagamba nti eno keveewo okujjako kati nga kino ekyajja mu covid
companies zonna zaabawo neziga nti mu butuufu abamu tetubasobola kati mbawa general manager omukisa baga nti mune toolako ku bantu abo okoze otya tulabe betusigazaako n'alondamu ono gundi akola kino gundi no balance nga nosigaza nenga ekyo ekyokugoba nze sina wentya kubeera ne bontendera nti bagoba batya anti nze ekisooka nasooka kuyiga nti gwe bwobanga oyagala kubeera awantu sooka ogonderewo tegera embeera zaawo bwe zitambula nze sina wentya kubeera ne bonga nti waliwo eddogo ne bonga nti abantu waliwo ekigambo kyebakozesa ekikono oyinza okujja nga ababaddewo be babadde ab'ekikono naye nga luli yagenda ayogerera kampuni mbi kampuni ebadde erina ekikono so empisa z'omuntu oyo yagamba nti bagoba ye zaali zitya oba gwe baali bagobye zosooka n'obuuza bakyogera nnyo era si gwe yandibadde omuntu omutuufu ow'okukibuuza kibuuza kyandibadde kigenda wa PD yennyini nti nga keeping all other factors constant PD yennyini yayina abantu batayagala bakole ku radio eyo tekisoboka era nina omuntu omu gwe nakyaza wano ku Fiki Media yagenda n'akola bulungi nnyo application n'agitwalayo nga ne CV ye yali nzito nnyo okusinga bonna aba-applyinga n'akola interview gye bamuwa n'agiyita bulungi nnyo naye PD n'agamba nga nze PD wa radio Buddu oyo tagenda kulinnya ku muzindaalo gwa radio oyogedde bulungi naye kati waliwo presenters wane Masaka nga nanke nyine bwe mba nakoze radio sobola era byakulabirako bingi ekitali kale kuye kanjogere ku ekyo naye bangi kanjogere ku ekyo examples baga nti ekikono kiyitirivu kanjogere ku ekyo waliwo presenter wane Masaka nga nanke nyine Madimbuko bwe mba nkoze radio sisobola mukozesa nga wanafu nnyo nga ye ne bw'omuteeka wali ne bw'oba tolina ky'omukoze yakuggyako olutalo nga bankwe asinkwe lugambo ayina amalala mangi kwegamba nga talent agiyina asobola okukola naye ate ebimwetooloddeko ng'omuteeka ku muzindaalo n'owula nga pulezenta anyuma nnyo naye nga weebali wane Masaka nga naye kennyini sisobola kumuwa mulimu nga bwe naamuteeka mu bantu b'ensanze batudde ajja bayimiriza ajja bateekamu okwekalakaasa ajja bakulyetingamu empalana ajja bakulyetingamu entalo n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo kati abantu bwe batyo mwebali nga naye kennyini sisobola besisobola kumensoni ngano wano mu kamera naye nga gye bali nga naye kennyini nonga ati Madimbuko nkwegayidde woona omuntu omulimu sisobola ng'abantu mpisa zaabwe ng'omuntu omu mpisa ng'ayinza oba teyakikolako naye nga kiwali omuwuliddeko kiri kye nagambye nti bwe tuba tukola ku radio kuno ekisookera dda tolina kutunulira wano okawa okolera ntera nnyo kigamba abaana nti osobola okubeera ng'okola ku radio eri Bukomansimbi eyo basemba buleyo wansi mu kyalo wawa naye embeera zo z'okolerayo ewatono zisobola okutuusa awanene osobola okubeerayo nga weeyisa bubi ne bikuwerekera paka eno gy'otuuse ewanene tomanyi bapulezenta abomanyi nga tolina bapulezenta abomanyi nga yali avudde mu kyalo n'afuna omukisa n'ajja mu kibuga ekibuga ne kimulema n'ajja e Masaka ne Masaka ne walema n'awunzika nga zeeyo mu kyalo mbeera ng'omuwulira gwe bakubeerera ku muzindaalo omuwulira nga akunyumira naye ng'oluusa empisa kale nze bikimu ku bintu byensinga okwebaza Katonda ebinkumidde mu nsi muno mpisa nze nkoze n'abaana abato be nayigiriza obuyigiriza najja nga yajja ku muzindaalo tamanyi na kwogera n'otandika okukola naye n'owunzika naye n'ovaayo n'omuleka gy'omulese ogere tuka gy'otuuse ng'akusanzeeyo naye nga nakati akyakupraising aga nti oyo omusajja alina empisa nnungi talina nze nava ku radio kwe nava ku mbabule abaana ne bakaaba ku mbabule se baana aba presenters ne bakaaba amaziga baga nti otusse twandivudde wano buli omu nadde mu nsonda ye n'akaaba ne baga nti ekirungi sigenze mbubi era bakolera pate ne bateekawo ebyokunywa ne tunywa naye nga empisa empisa z'omuntu zikuwerekera kyokola ekibi Fiki ne bw'obeera wano nga weerungiya bapulezentazi bangi ng'anyuma nnyo ku muzindaalo naye nga bw'afuluma ebweru empisa ze tanyumamu yadde n'olunaku n'olumu okubeera yadde eddakiika ebbiri so abo bagamba nti Buddu ekuba ekikono beekyekinge gw'oyimiridde otya agamba nti bakuba nkugamba nze sirina luganda ku Segawa nannyini radio sirina luganda ku Haji sirina luganda ku kale no naligambye nti yankuba n'ekikono kuba ye musajja musiraamu nze ndi mukatuliki tabiriiko ebyo mukama waffe oyo programu zi manager wabula yabuuza okola ki okoze omulimu gwe mu budde
bukimu kikoze nga bwotekedde kikola era omuntu alowooza nti Buddu ekuba ekikono yoyo atya nawe wenyini okwechekinga then n'omukisa gwo okuyinza kuba n'omukisa gwo munafu n'omukisa nga tolina then nawe okweterezaamu ng'omuntu nzigame olwo bapresenters bemmanyi nga naye kenyini bwemba nakoze radio sisobola muwaako mulimu just ng'omuntu weetereza jangu gonyini gy'oli weeyisa otya tojja kubeera no ku Buddu nga gwe osinga okubeera n'empisa embi olowooza nti ogenda kukola yayanira ogenda e Kampala ojja tukayongera naye otwalayo empisa z'enfu era naye tukeewa kuleme olwedde ng'obuyise babadde babumanyi golowooze nti anti ze gambye natuka mu production yambazira tone nga kompyuta yejjuddeko bifaananyi byange waliwo kafuloda nkajjuddemu bifaananyi oba babiweereza management balabe yeeyisa atya mulimu ekifaananyi nga yali aguddeko mu bbaala ng'anywa omwenge mulimu ekifaananyi nga bamukwatirako mu loogi mulimu ekifaananyi nga awemula abantu mulimu ekifaananyi nga yeeyambudde kuba kyampa ebyokuyigirako bingi n'okulabirako so kati omuntu yenna ng'ogenda okunenya awantu tebagaba mulimu tebakuwadde sooka weetegere gwe ng'omuntu oyimiridde otya mu mbeera zo yes ye Madimbuko omutaka wa Kabaka gwe tuyina olunaku luno olwaleero emboozi kansuubire kunyumira ogifunamu ekyokuyiga sagala onyumire obunyumirwa oseke busesi abantu bano za the end of the day nga bwentera obbagamba nti mbanoonya babeeko kye bakugattako omukutu guno mbutuufu wonooko mu kulaba ng'olina kye weeyongeddeko Madimbuko yes mu mannya g'amayitirivu g'oyina gembadde njagala otuyitiremu nga bw'otera okugoogera ku radio olinamu okiyita otya ekyawalukaggana kiza kyekya Eva Smart naye buli muntu n'abatulaba bajja kukaanya nange nti tojja kusanga Madimbuko ng'ali mubivaavava abeera smart saawa bina era ndowooza ekyo kyekimu ensonga lwaki okyali ku mulimu buli muntu yandyagadde okusembeza omuntu abeera smart oli muyonjo oli smart mulimu gwaffe gulimu ebintu bingi sirikyerabira nali nva ku Mbabula FM waliyo omusajja bamuyita Abaho Paulo yali general manager waffe mu kaseera ako kati ye manager wa Radio 5 Kiruhura naye bwe baali bansimbula mu meeting yaŋŋamba ekigambo kimu Madimbuko tukusaaliddwa naye ng'ogyeko empeerezaayo obadde okuuma ekifaananyi kya kampuni ti lwaki oyambala omuntu n'amanya nti obadde okola ku radio era omukozi wa radio ateekeddwa kubeera bw'atyo so sibitandikidde Masaka ate naye Masaka yo kati nayo yaliyo ne chorus naye nabeeranga ndabika bungi kuva eri Sembabule mu kafuufu nga tewali na chorus kati aliyo so kati kibeera omulimu gwaffe guno nage gulimu ebintu bingi oyinza okujja nga oli presenter mulungi naye ng'olabisa bubi kampuni omuntu wava naga nti gundi katumuyita ng'olabika bulala kati oba oli awo mu bakozi bagenda osalako n'onyiiga noga nti omusajja abadde aweereza obulungi kumbe ng'endabikayo omuntu bw'ojja mu bantu omuntu naga nti gundi wuyo akola kwedyo kiswaza buswaza kati nekyo nayo challenge sebo zimu ku mpisa z'oteekeddwa okubeera nga nazo weetunuulira enviiri zikulubuse gwobeera mu bbaala onywa omwenge oli eyo kuba bukubi bantu bakusanga olwana nina omukozi munaye gwe nakolanga naye nga bankubira bukubi zisimu ne bangana nti Madimbuko oli luddawa ndi eno ku radio jangono nowundi no yagudde mu lusuku yatamidde nga nakolanga naye ku radio kati bwakera ku makya naga nti bamugoba waawe naga nti kampuni mbyegoba aba mutuufu mu kyama alemeddwa okwetereza yes omulimu gwalimu gwetaaga ki guteekeddwa kugenda kugutya nina gweyisizaako ntya naye gwe noveeri novumira noga nti bagoba abeeyisa bubi era yayogera ebigambo byali bingi nga bamugobye naye nga nebwabeera kati waliwo pulezidenti omulala yava ku leediyo e Kampala eyo alina bambi namusanga nga alina gyali sijja kulegera leediyo ndala kwe yali akola n'alyoka avumirira leediyo e Kampala eyo kyannuma nnyo kuba ye leediyo emu ikuze negomba okukolako mu nsi eno gye nali gisinza okwagala naye nga nti leediyo njala ngikoleko kyannuma nnyo nga mpulira agivumirira ne mpula nga alinga aginkyayisa ne nemanya bwe nadde bali netunulira embeera ze ne ŋŋamba naye ddala ddala singa nze mbadde mukozesa ono mbadde namukkiriza embeere naye kyekiri kye nagamba nti kati ng'omuntu olina okwetunulira mu neeyisaayo. So oli senior model radio presenter. Model radio presenter. Omuntu gwalabirako abeera smart. Yes, bingi byondabirako kubanga nti presenter yandibadde bwati. Nze ntuke Kampala ne bantu bayo ne balowooza nti nkolera Kampala. Bonsinga ba presenter bayi Kampala okulabika obulungi. Sirwa bubi ne nefaako ng'omuntu. Weteekamu akaseera. Olina okwerwanako. N'emyaka gyange nda ne gyenkoledde. Nalibadde nkaddiye nnyo ne byendabye. Ne olwanako omuntu wenvayo
kale kali myaka nga 16 nina show zengenda kuje basinga okunda bujjo twali mayoli gusajja gukadde nnyo dego ino kwegwanako ne wefa so edobozi kulu nnyo kumbe edobozi libera edobozi nga kulu then no muntu nga olusa badde yakuulira dda kuba ffe twali tubadde exposed kuvanga tuli baana bato kati bosingana omwana yamala okusoma nga leyo Kampala ali mirimu je yakuulyako mu 2010 aga musajja emyaka gyamaze otegeera so mweyembeera Madimbuko radio eno gibaddemu kati obala myaka emeka otubulidde 7 gya radio Buddu gattako 3 gya Saani gattako emeka ejambabule kale byonna lafuna ndoza myaka nga 15 lwakitotegayo ka celebration egy'emyaka nga mingi nnyo celebration nkagala nnyo era bakammanja nnyo olinza kuweza 2 sirinze kuweza 2 naye lwakuba nti omuntu yenna nga oludde mu kintu bwe kityo ne bwoba okitegesa olina kubeera nga olina tegeka nga senior ngenda nnyo ku show za mikwano gyange n'ogenda eyo mu mwana nga MC wa karaoke MC nakuyita n'obeerawo naye n'ogaa nti ne bakuchallenginga mu mutima n'okiwa n'ogaa naye nange neetaagayo show kuba nina emikwano mingi nina abayimbi bangi nnyo nga mukwano gyange ejja ddala bwe mugaa nti gyangombererwa abajja kulekereza byonna gyabeerewo naye olina okusooka okwesootinga n'ogaa nti neetaaga nkola ekintu ekinjamu essebo MC buno nno nabwo obukoze naye yo batu nagendayo lulala kubanga njala tube nga tufunza biki byoyinza okukoonako ebikola show ennungi togere ku y'okumakya kubanga gyokola ebimu ku bisooka ebikolera ddala show ennungi ekisookera ddala olina okukola research kizibu kubanga kebeera nti morning show omuntu olwedde abeera akyali waka kati olina omubulya ki ekyasuzeewo mu nsi kikubanga yabadde mutulo gogena waliwo akabenje lwera bamusazeeko tokyasobola tambula omuntu ava Masaka teyagenda kati bwanga okitegedde ekyo kirina sookera kuggwa kifulumya olina okubeera nga kugamba otegera nnyo ebintu ebyokumakya content y'okumakya etambula etya erina kubeera etya ekyo kimu olina okubeera nga research omukola muntu nasobola okuba kyakufunamu ensonga ey'okulala olina okuba nga naawe wennyini oyogeranga aza okusa omuntu tosobola kubanga oli muga abantu bazuuke bagende bakole nga tolinga abeebasa olina okuba n'eddoboozi erizuukusa omuntu olina okuba n'empeerezi ejja omuntu mutulo olina okuba kwegambira ebintu ebyenjawulo ebijja omuntu mutulo ekyo kimu ku bintu bikola show ey'okumakya abantu baagala nnyo information olowooza gye baagala okusinga music kubanga show z'okumakya anyway music sijja gamba nti abeeramu mungi naye oluusi nze zentera okuwulira ate mpulira ne information si eri awo nnyingi ennyo kituufu naye lwakuba nti byombi bikulu kuba kati obudde buno osobola kuba nemuyitirizamu music lwakuba nti mungi si music kuba nti mungi naye nti ebiseera ebisinga morning show yo erina kuba informative omuntu olina omuwa amawulire kati lwaki music nze mpulira anyway simanyi naye nze nga omanyi mpuliranga music lwakuba kati tulina ebintu bibiri waliwo omuntu nga yetayagala oyogere ennyo ebigambo byogera oluusi yatutte emwanyize ku kyuma zamusaze omwana ali wali batudde wakati alina fiizi yali makasooli we yenna yafa ayekoze ebintu bingi nnyo ebimunyiizizza mu bulamu bwe gw'oli mu kudda mu kumugamba mbu simayazuuku manya oli mu kumwogerera omunyumiza eddakiika 3 ne bw'oba nno ng'onyumya bulungi naye bw'oddira emboozi n'oginyuma ennyo bw'oti emutama kati olina okibalansinga music mumuwe ate n'amawulire gamukole ki gamuwe omuntu kyalina okusuubiramu endongo gimuwe kubanga alina stress ze bamubanja abaana ku ssomero landlord ayagala mugoba mu nnyumba alina ebizibu bingi nnyo ebyetaagisa okuba nti biwummuza obwongo kati music mumuwe naye ate eriyo n'oli yeetaaga okuba nga ategeera nti nno ngenda kusuubula buwunga akawunga kali mu ssente mmeka kati ngenda kubeera nga nkola kino kiyimiridde kitya buno obudde olina okuba nga nakyo okimuwa kwegamba olina obibeera nga obibalansinga so sikugamba nti odde mu kwogera emboozi etama ate ne music omungi omuntu abamu abasinga bamuyina ku ssimu omuntu alaba TV omuntu bingi nnyo kati olina okubeera nga oyiya nnyo naye bwetwogera ku kya music
gwatula ku kozo gwa leadinga kanju kubuliza direct nti gwe nga gwe okuba music kikaki wanandigambye nti abantu wano kumacha oloza abandi badde bawuliriza music kikaki ebiseera bino ku radio okay waliwo fine abakireta naye ate ne radio nyingi nnyo zetuwuliriza n'oyandaba nga n'abalala bakikopye ekintu kino ekyokutabika ebidandali ebinyanyanyanya mu mugundi kumacha wano music kye yandibadde avuga oba mmwe mukuba music kikaki music yandibadde avuga esokera ddala music omukuba okusinza ku radio kokola ya ekyokulabirako music akuba ku radio Simba si akuba ku Galaxy music akuba ku Buddu si akuba ku CBS. So radio zina radio policy zina music policy. Thank you. Music policy oba kiyite music format. Abamuno bamu arranging oba PDI no mukuwa music gondi yes oba schedule nenga oyino mukuba okusinzira ku companies format wano ku Buddu mwe mwerondera zenne kubira oluyimba lwenje nedda ne ku Buddu waliwo ba schedule babeerawo lwakuba nti kati nze ebyene emyaka gye ndiko tokyanyiza kunschedulingira music manyi program yawe ino tambula manyi luyimba kyo tutekedde okubamu nenga otekedde okubeerawo ne bashedra era wadde nawe obuche yo programs eziriyo nga bazishedule yes wadde nange nkyekolera naye ate kiba kirina okukuuma nga oli mumanyi nnyo okuyiiya nnyo oluyimba kuba ekisokera ddala nti nze kinfuula ekyo music wange nze nina okutegera music alina okuvugira mu program nze manyi omuwuliriza gwe ndi mukuweereza nze manyi omuntu gwe ndi ali eri oluyimba kyo olina omukuba so mbadde gamba nti music akubwa okusinzira ku companies format wa policy nti tojja kutuuka wano ekyokulabira waliwo radio kati nga Galaxy tebakubako nnyo band music so kati ku Beat FM bakola ki bamukuba oba ku CBS so kati music yandikubiddwa okusinzira ku akubwa okusinzira ku companies gundi then ne target audience omuntu alina radio nge kuba ali mu kibuga Kampala tomugerageranya na radio eri Masaka ekuba Erugusuru ekuba Ekyannamukaaka music woko obviously aba ino kubanga wanjawulo nnyo akubwa kuno nakubwa eri okujjako radio zingezo ngemanyi nti ekuba mu kyalo ne mu kibuga kachobola nga tukuba tutabula tukubira abavubuka ate tukubira n'abakadde kubanga tukuba Ekyannamukaaka ate ne tukuba ne Makindye yes kyateekwa enti shows okumacha zino okubeeramu ebifulumiddemu mu mpapula z'amawulire okwata amasimu n'okusoma message z'abawuliriza kubanga ekisokera ddala empapula z'amawulire zikubuulira ekintu kimu ku information though kati ennaku zo kigenze kikyukanya nti abantu balina simu za smartphones naye era kikuzaayo ku kiri nti n'abatazirina bangi waliwo n'abazirina naye nga tamanyi kukebera mpapula z'amawulire ziraba wadde nga amawulire ge bateekamu oluusi aba yagala byedda so kati empapula z'amawulire kimu ku bintu ebikuuma omuntu okubeera nga omuwa amawulire kyekiri kyenaga nti morning show eteekeddwa okuba informative omuntu ng'omuwa amawulire omuntu omumanyisa omubuulira ki ekyabadde oye gy'atasobodde kutuuka amabaati gatuuse kati ebyokulabirako nga bino ebya stories ne zibeerawo ez'amabaati ebyo biki omuntu nategera bituuseewa yaali eri Ekyannamukaaka atalina gundi esimu ya smartphone atalina naye nga akedde okuzukka agenda akole waliwo omwe yali aŋŋamba nti kiyitiridde nnyo ensonga lwaki nkubuuza nti kyateekwa nti morning show ina okubeeramu ebifulumidde mu mpapula z'amawulire ye opinion ye yali egamba nti ekyo kyemukola kisudde nnyo print media kubanga oli ateeka olupapula lwe ku katale lw'amawulire nga yagala balugule nti ono asome empapula z'amawulire lazima alina okugenda we balutunda ye alabe ebiki ebikoze eki ebifulumiddemu naye wano bw'obimuwa oluusi ayesanga ate n'agula lwaki babimbuulidde kati ekyokulabirako ewaffe tusoma empapula z'amawulire 3 tusoma Vision tusoma Bukedde ne tusoma ne Monitor naye tusomera eddakiika 10 ekinene nnyo tuba tuwanvu kati naku zo zigeze omusunirako obusunizi kyembadde ngenda okugamba nti nze ba n'alugula details n'azifuna ate n'ekyo ekya print media zinyingira bwerere kubanga omuntu awulira omuntu ogumusanyudde adduka naga ebigezo byafulumya abaana beegundi bye basinze kange nenda baata abalala bo bakoze batya kuba kiwulidde ku radio wano so kati naffe tuba tubayamba teriyo radio esobola kusoma lupapula ne lumalayo obudde tebuliiwo oyisaako buyisa n'olondamu emitwe naye nga details omuntu alina kumala kulwegulira era bw'obeera osoma empapula z'amawulire omuntu alina omugamba nti ebisingawo genda olwegulire
osome otegere ebisingawo nze nkwaddeko nkusoniddeko mitwe ebisingawo genda olunoonye katale weeruli naye za print media ekyayina amaanyi oba radio ne TV kati ziwambe buli kimu kyamaanyi okusinza ku maanyi gaakyo naye nga bigenze bikyuka kati obudde buno tulina ebintu bingi nnyo kwaffe twatandikira okukolera nagge nga Facebook nga yakajja yaliyo wamaanyi ngaali ku Facebook ne wajjawo WhatsApp wazewo ebintu bingi nnyo emikutu mingi nnyo kati obudde buno tulinawo TikTok okujjako ng'oyiyiza nnyo otherwise kati egy'emitimbagano gitutwala nnyo to the extent yagamba nti social media kati weeri mbwesinga mmwe abali mu mainstream radio yes to the extent nti osobola okubeera nga olupapula lw'osoma omuntu yalukoze eki yalulabye edda naye lwakuba nti nno social media ningi naye ate n'abategiriiko be basinga obungi bwetunuulira omuwendo gwange bangi nnyo era radio ekyali y'amaanyi nnyo okusinga ebirala byonna abantu bagamba social media y'amaanyi nnyo social media y'amaanyi oli luddawa oli luddawa n'ekyokulala webale nnyo n'ekyokulala target audience yo nagambye waliwo radio ngeri wali e Kampala era nga bw'oba oyetoolodde ekuba mu kibuga wokka kati wo mu kibuga bonga nti social media ekutwala gwe mba nkuwulira naye kati radio ng'esinzira Kampala bwekuba eno mu kyalo social media egikwatako ki Kebere TV kati Buddu TV egikosa ki waliwo abalaba kituufu balaba waliwo n'abali ku social media bakwe bali naye ate abasinga obungi bali ku radio yes kigezaako kubanga ate nekya naffe tetutudde ebijja abantu ku social media bituze ku radio nga ina kijja ku radio oba sikyo ku social media ogera okituukako nga nange nakituusizaako dda n'ekyokula creativity waliwo egambidde nti kubanga nze kyenakuwa ku radio kiri in depth kyeki kyegambye nti kati buno obudde tulina okubanga obwongo buyiiya nnyo naffe kuba nze kankuwa ekyokulabirako nti nze nkolera amawulire ago g'abayimbi gwe osobola okuwulira story tusobola okujja ntugikavalinga naawe naye enfulumya oba enjogera yaayo esobola okunyumira omuntu okusinga tusaka ekintu kyekimu naye engeri gye tukifulumizaamu engeri gy'okiwa omuwulirizaawo gwe yanjawulo nebeera yenjawulo era olinaagana nabirabyeko naye alina obimpa ebinyumiro bye bituufu yoono kati bwe wali weŋŋambye nti kikubanja nnyo okuyiiya kati era omuntu agenda oteekako okusanda ku lwomukaaga awulirize munnayo kazi 7-9 ng'amanyi Madimbuko alina kyagenda omuwa ekyenjawulo yadde yakiwulirako wadde yakirabyeko naye alina bwakimanyi kyekigayemu yagirabye ku simu ye wano ku Facebook oba ku YouTube naye olina k'oyongeddemu kekamutadde ku radio kye kimuteekako engeri gy'okinyumyamu mulimu omuntu nga janasaka sitole nga nnungi naye nga oginyumya n'agitta sitole nga namu era nga nnungi ne mugisaka abantu babiri naye omuntu n'agenda n'agikola wali oli n'agisinga naye nga mwena mwagikwata abantu babiri kati kigenda nti creativity buno budde kati watubangira social media ogireka ekutwale oba ogigamba nti ontwala nkutwala ogirese ekuwalule oba ogamba ogikkirize ekuwalule oba ogamba nti twetwale tujja kubiisana kyeki kuba kati ffe twatandikira okukolera gambye nga bwoba oyagala amawulire g'abayimbi olina kugula lupapula mwosoma kati budde buno tulinawo ku TikTok kwebiri Facebook kwebiri WhatsApp kwebiri bingi YouTube kwebiri kati okumanya tuli mu mbeera enzibu nagambye twatandikanga okukola weffe twawuliriranga ku radio Uganda sawa bwe ziwera 7 nga baga nti tugenze kulya kyamisana tujja kukoma mu budde bwa lanchi ng'ewedde ng'oyita mu maka g'abantu nga radio zigenda zakya banyuse naye kati okuba bukubi luyimba lufu oba lulubi ne lutalunyumira muntu n'akyusa ekyo kimu kati olina kuyiiya otya kati obudde buno tuli mu bantu ng'awulira eddoboozi n'amanya nti eddoboozi walisase ku TV tewawulidde gundi ng'ayogera yasazeemu kano naye ya TV gundi yalikoze ku TV kati ekiri kyegambye nti creativity ekubanja etya nti nze bwe neetekeramu seneza nenga nti kangende e Kampala show ya David Utale eri ku Serena okuyingirawo mmeka
connections zanyinza okuba nzina ticket ne bagimpa yabwere nenyingira oba ne card ngangirina oba erudawa n'ogenda oleetera omuntu ekintu n'amanya nti gundi yakikoze ye yakikopye bukopi lolya eggule ku YouTube naye lino bw'oliwulira omusajja yetambulidde n'akola ki kale ekyo kitegeeza nti gwe ne bw'onookola kitegeeza gwe ne bw'onoogenda n'okola ekintu ng'omuntu akiwulidde nti totadde mu bubaddi bulaga nti gwe wakyekoledde omuntu ajja kuyaga nti kanireko oli omusajja abeerayo okategedde akabaddi fiiki kati awe wali awo nti omulimu gutubanja okukola ennyo then n'ekirala omuntu ajja nga ogunoonyamu ssente kati we gutuuse gulemye anti nkugambye nti nze ntambula neva nengende Kampala sisaba radio facilitation walule nali oba empadde oba tempadde nze sibiriiko ebyo wabula ndi ku passion ekyokulala experience kali gyenina wakyaliwo omuntu ekintu kyatakusuubiramu egyo emyaka gye nkumenyedde gyonna gye nkoledde omuntu agenda okulanga eddoboozi okozesa lya YouTube obusobozi bwe bukusobozesezza anti kati sinze ebitirisana nze omuntu aba akujaji omusajja akoledde ebbanga eryo lyonna okyayinza okukola ebintu bwe bityo ebyo byandikoleddwa abaana abali eri abatandika abali ku kaledi akali eyo wansi naye kati jjukira gwe kati Buddu ekuba e Masaka ne mu kibuga kati omuntu ujjukira okola n'olyo ali wali e Kampala kuba ledi ekola ki so kati obudde buno creativity wetubanjira ne commitment yes ye Madimbuko nja tumalirize Madimbuko osobola okukola ku TV TV nsobola ogikolako kuba bagimanja nnyo TV nsobola ogikolako ne lwakuba nti ekijiŋŋaana eri expensive nga bwe gambibwe nti olaba ndabika bulungi nga ndi ku radio kati ng'omuntu andabako kigeza nti ebejja kummanja nnyo genda ogule kino kola kino wano wadde ndi smart naye nsobola okwambala engato enganye lero nenjambala n'episale ennaku bbiri nengikomyawo wiiki ejja nenkomyawo eyo kale gyengulira akapya akalala bwotyo naye TV ebekubanja ekipya buli lunaku kubeera mbeere waka nensunga nentula nenga nti pulezidenti oyo nze okubeera bwe ntyo naalibadde wakiri mbivaako buvi kale nze biba sikyagala ekyo mmanjala nkola ekintu nga kiri perfect bw'oba onyiridde manya nti onyiridde bw'oba onyiridde kkiriza nti nyiridde era omuntu akutula amanye kuba TV yekubanjako endabika ye eri etya mulimu omuntu ng'ali ku TV nga talina byaweereza birungi naye nga akunyumira okulaba kale nze nalyagadde ogikolako naye ekizibu kyekyo eri expensive ate nga bwe mba nfunye opportunity nga kamulengera kunsasula bulungi ate kyekiba kinnemesa osobola okuva ku radio n'oswitchinga n'odda ku TV osigala ku byombi nkisobola naye lwakuba nti bichallenginga kubanza ebiseera ebisika kati nze ebbanga lyemmaze nze ebintu ebyange nze mbyekolera sina producer nti simayagera omproducingire ery'eddoboozi sina kino ontegerere nti nkole bwoti ate kamera yakutegerera nnyo TV yakutegerera nnyo naye ojja ng'olina ekikyo ky'omanyi producer wali yakutegerera kati nze bebimukubi kola kino sebo TV erimu abantu bangi nnyo abakola erimu obubadi bungi kati nze mampulira nja kusigala nga simatidde nti ekintu kyenkozewo ekiro kibadde kiteekeddde okubeera kyekibizibu sagala kuntegera njala nnyo omuwuliriza okunenya akuteeke ku nze aga omusajja oyo nti yani nga nze ndi answerable so sigamba nti sibyagala njala onenye nze wakola TV Madimbuko TV soko otunnyonnyole Madimbuko TV just gwali mukutu gwa social media nga bolaba kati goina wano fake media benalingo koze nene gunzika nga gufunyemuko emigozi obano waliwo ebintu ebimu byatuka wadde nga twali tuleesa amaanyi mangi nempunzika nga tugudde gwali gukutte nga abantu bagobererako nnyo singa kati tuli wala nnyo nga tubeera ne first hand information naye kati obudde buno byanabe bichallenginga biba bikwetagisaamu kamera biba bikwetagisaamu kwegamba omuntu abibeerako abyeditinga atekayo ebintu ebituufu bikwetagisaamu ebintu bingi bikwetagisaamu computer then bwe byamala okufa nagera okulanga okubizaawo nabyo bijja kummenya naye ngira nkirowoozaako nnyo waliwo ebyagwawaawo nemayenda okulanga kubiddamu naye nga kyetagisa kati nga kino ekikyo kyokola ekya fake media kiba kyetagisa nnyo omuntu omuwa information kimuyambako kuganyulwamu era kati gwe abantu bangi abakuganyulwamu abali eyo olinaga nti fake nga neyanza andetedde omusajja oyo andetedde omukazi oyo andetedde omuyimbi oyo kiba kikuyamba nnyo yesabo
Nyatumalirize nga banaye abantu obampeera obubaka abali eyo abakuwuliriza abantu abakuyambyeko mu radio janeyo kuvira ddala ku saani paka wano wooli ate of course ne bakozi banno. Yes. Ekisookera ddala njala okusooka okwebazaako Katonda nnyambye abantu abasinga bonna abanyamba bakyaliwo balamu. Sinaako muntu gwenjira asookera ddala yo general manager wange mwagala nnyo yawummula kati bamuyita Bobu Saku jali abeera Kampala omwo alina ebbala nnene nnyo asuubuza myengeeje egy'ebbeeyi mwagalizaako nnyo obulamu obulungi Omukama Katonda obubaka buno bwekutuukako anenjagalizaako nnyo omukulu bamuyita DJ Hazi gyali mulamu so mukama wange naye wakyusa Emityana eyo abeera Mityana ne Kampala wakyusa nnyo obulamu bwange mukama wange then wali omukulu bamuyita Abex Lumala kati abeera bweru wa ggwanga ali ku kyeyo bwe navaayo eyo nenebazaako nnyo omukulu David Kabanda yali general manager wa Mbabula FM kati mubaka mu parliament wa Kasambia eri emubende yankolera nnyo era obulamu era kyovula bulwenengera nga ali bulungi ate Katonda naye bulwe musabira Katonda amuwa kuba kati musajja mugagga nnyo w'amaanyi nnyo musabira nensabirako Madam Shatsi kyonna byonna nensooka okusabirako omukulu oyo onalebo kuteesa Sam Kuteesa yakolawo Mbabula eyo nayo gye nakolako then kyanaku mpoze yatandikawo Sun FM omugenzi Dr. Igiro Semajege yafa yavaawo mulamu bw'ensi eno bangi nnyo abanyambye then nenzija ku Buddu wano sisobola kulema kwebazaako omukulu yayiye ekirowoozo kyotekawo leedi eno omukulu amita Dr. Ronald Segawa gyali mulamu nnyo buli kadde ko namba musabira Omukama Katonda amuwe emikisa kyekyokka nenebazaako nnyo omukulu Tamale Maaka yali general manager obudde bwe yakkiriza naga nti yawulira okusaba kwange nampa omukisa nenebazaako program manager wange Ajiwumalo oyo ye nakati tukyali fenna mbaako bye munyiiza naga nti bwe bati abaana batu banansonyiwa nange siri perfect namala nansonyiwa naga nti kulwa emirimu okutambula obulungi ekyo nabanga atakirabe naye nga akirabye bulungi nnyo sebo n'omukulu oyo mwebaza kyonna byonna nenebazaako abantu benkoze nabo mu radio abamu benzijjukira mwabandaba batandabako abamu besikolanga kabamu nga temunzijjukira Norini Pasi ali ku Buddu tukola naye akola mugaffe bubebbere then ye Shedra wa radio eyo w'obulango bw'oleeta obulango yakulira ofiisi eyo buteekayo oyo nno twesanga ku Mbabula yajja muto bw'ati nenenkola naye nanjagala nnyo navaayo yakaba amaziga mangi asanyuka nnyo ate bwe yajja eno kweyo abeera nange era nejebule ntanjaga nti omusajja alina empala na bweti so olina okweyisa obulungi mu bantu so ate nawe wakola by the way kyakolamu mugaffe bubebbere agaffe bebbere nagivaamu omanyi ekyanzigyamu era kyekiri kyeggambe radio teyeetaaga budde bungi akadde kasukka kubanga eno ebbali gyolina okufatira okunoonya ekyokulya so nolwekyo abakulu abo nebebaza nnyo Mukama Katonda abawe emikisa mingi nnyo nensembyayo okwebaza ekikyala kippeni bambi mukyala oyo waali tukola naye bw'otusiŋŋaana nolowooza namutuuka kukola naye namutya nali nkola na buwala buto myaka 23 ekinene nnyo 25 ngenda tuka ku kyala ekkulu nekanga nnyo nenga nekazi ngenda kukola nalyo ntya nali nnyonnyola liwulire naye bw'otusanga oyinza okulowooza nze mukulu yeye muto tukolagana bulungi nnyo program netusobola okuba nti nze mbeddeyo myaka 7 ye kati ansinga nakondooza emyaka nga 2 ali 9 naye bwetuli tetuyombangako tetuwewalanangako mu programu tayagalangako bangobe saagalangako bamugobe so n'ekyo ekikyalo ekyo nakyo nkyebaza nnyo kyebale nnyo kyebale ddala kumbeererawo ku radio Buddu n'abakozi bannange bonna benkola nabo benasangawo abandekawo n'abansanzeewo essebo ye Madimbuko omutaka wa Kabaka senior MC gwe tubadde naye olunaku luno olwaleero nsuubira nti ebisinga obungi abizzeemu njagala mufune mu kitundu ekirala bingi byenkyayagala muzibu wa kufuna naye nja mupambana ndowooza jasi mbeera mu kufata mba ndi mu kunoonyaanoonyaamu kuba nina obuvunaanyizibwa bwange sebo ndi musajja mufumbo nina obuvunaanyizibwa nina abaana nina ebintu bingi nnyo bitwala ssente kati nga tekitegeeza mba nino zinoonya so kati siri muntu wabbula nnyo siri muntu muzibu wakufuna siri muntu mwewulize seepanka bwepansi naye jasi byebyo ebizibu byokka kale njamufune mu kitundu ekirala nga bwe mbadde nkugamba atunyumiza ate ku bulamu obulala noza tujja kutunulako ku birala byakola olwaleero tutunulidde radio yokka
tujja kutunuulirako ku bwemusi bwakola oba oliawo ne comedy okutwaliza awamu then tumanyeeko naye kennyini ng'omuntu tumanye yasoma biki n'ebirala famire ye atubulireko katini then atubulireko ne ku bulamu bwe ng'omuntu omufumbo nkiwa bali muli eyo bangi abawagizi be oba abawuliriza be nga muli bafumbo so nja tutunuleko ku Madimbuko nga omusajja omufumbo ebyo byonna mu kitundu ekirala bwe naaba mufunye kansube Madimbuko tekirweyo sebo mukama wange sina lwe nja kubula yadde n'olunaku n'olumu nja kubeerawo sebo kali atakumira mpeera abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaali